olugamba olw'amaanyi agakalimu ensimbi n'ebiringa ebyo. Ezimu ku disitulikiti zinokoddwayo ezirimu Vawompitoko okuli ey'Eshema, Mityana, Hoima ne Sembabule. Wano mu kibuga Kampala, omukulu Abdullah Kitata akomyewo agambye atandika nkya okukola bagenda muwuliramu omuseera naye ebimu ku bitundu ebitadde abantu ku bunkenke ye Sembabule kigambibwa okuba nti waliyo ensimbi amaanyi n'ebiringa ebyo. Njagala okwegatta ku Robert Mutebi Lieutenant Sembabule ne Dennis Kasirye abeere nga atubulira ne maaso awo ajja kubanga atunyonnyola embeera ab'Sembabule gye balimu beeteeseteese batya mu kaluka akamyufu ak'ekibiina ekya NRM. Nga Mutebi bwajja tumuweeye eddakiika nga 3-5 z'okwempe emboozi eraga mu gombola y'e Lubaga mu Lubaga North beeteeseteese batya wakati wa minisita ow'ebyettaka omukulu Bet Olive n'emisango Kamya Tulyomwe atunkana Ettindyebwa Brian buli omu ayagala tiketi ya kibiina ekya NRM okusigukuula omukulu Moses Kasibante mu kifo kyalimu ekyo okumala kati ebisanja 2 sooka ompe emboozi tulabe. Ngebulambale akamyufu ak'ekibiina ky'NRM okugibwako akawuwo ate omuli Lubaga gubaluseewo wakati w'abeesimbi ababiri ng'era okuvuganya kuli wakati wa minisita Betty Kamya ssaako ne Brian Ettindyebwa. Kamya gwe tusinkanye mu maka ge alabudde bannakibiina kya NRM obutakola nsobi kuddira bendera gikwasa Ettindyebwa kubanga bayiye emirundi 2 mirambirira. Ono ategeezezza nga bwe yanafuya ekibiina kino bwe yakkiriza n'awangula mu ngeri etaategerekeka era ng'agamba nti ensobi nga zino bannakibiina tebaziddamu zikola. Wabula Ettindyebwa gwe tusinkanye mu makage naye aweze nga bw'asobodde okunoonya akalulu kano era mugumu ng'asize ku ttaka nti agenda kawangula. Owa NRM ate incumbent flag bearer eyakwatira NRM flaga mu kalulu aka 2016. Nsaba obuwagizi bw'aba NRM mwonna n'abatuuze bonna ab'e Lubaga North okulonda Ettindyebwa ennaku z'omwezi nga 4 olw'okutaano luno. Omuntu we neesimbyewo naye akayanira flaga bagimuwa ku luli flaga n'agiteeka mu ssanduuko teyagikozesa kyali kiteekwa kukozesa. Flaga bagikuwa ebeere ekyokulwanyisa owangule entebe mu Parliament owangulire pate entebe mu Parliament kati teyawangulira pate ntebe mu Parliament. Wabula alazeemu okutya ku ngeri enkalajje zitegekeddwa ng'agamba nti zibuzeemu. Registers zino zibadde ku district tezagenda ku byalo era twekubira omulange mu kakiiko katangudde okulaba nti registers zino zidde ku byalo abantu bakole ki bategeere amanya gabo bagakomawo obatega. Bannaffe ab'omu opposition batadde nnyo amaanyi bayingirizidde nnyo akamyufu ka NRM era bataddemu amaanyi era buli muntu mu Lubaga akimanyi bafuba nnyo okuwagira omunafu wa NRM gwe banaasobola okukuba muka bonna. Ekirungi abantu b'e Lubaga bakitegedde. Tusobodde okutandulwa ku lubu lw'ebigere ne tugenda ku yaafiisi z'ekibiina kya NRM wane Lubaga era nga gye tusanze Tadeo Amanyire akulembera ebyokulonda ng'ategeezezza nga bwe bakola bwe kisoboka okulaba ng'okulonda kuno kugenda bukwakku. Ebikola byonna twamaze bituuse weebiri era nsuubira bayisaawo emu bijja kuba byonna bituuse ku centers zaffe zonna. Wane Kawempe atera okulonda kufunyeemu Kigoye Wezinge omu ku beesimyeyo Tom Kasenge bw'atizzatiisiza okuva mu kalulu kano oluvannyuma lw'ebibadde biyitiŋŋana nga abantu abagenda okweta mu kalulu kano bwe bakkiriza n'abatali mu nkalala ku kalonda ye n'ategeeza nga bwagenda okukawandukamu. Register ezinga yannabanse saana erimu register enkadde eya Mama Mbabazi ne kana akapya aka Justin Lumumba Secretary General. President yalagidde nti n'abantu abatali mu register ya NRM kasita chairman wa NRM ow'ekyala n'agamba nti oyo mumanyi wa NRM balonde. Nze ndi omu ku abo batajja kusobola kukkiriza kukwetaba mu kulonda kufaanana bwe kutyo senga kunaabanga byempulidde abantu boogeranga bwe biri. Wabula gwavuganya Dennis Ndyamuhaki awera era agamba nti kyonna ekigenda okujja teri kigenda mulemesa kutuuka ku buwanguzi buno. Naye nze ndi mukakafu nnyo abantu baffe abantu banga bagenda kunonda batefutefu betegese bulungi baludde nga bakimbulira tulinze lunaku lumu okulonda Ndyamuhaki Dennis nga tumusimba mu mugongo. Ku Russell TV nze Grace Girinya ne Lya Sajabi Omunyo.